kitalo nnyo ddala neeyongera okubeera nga kubiriza bakadaama mwenna okubeera nga mubeera beegendereza. Waliwo omuwala Kadaama TV gwe wataddewo nga afudde. Omuwala oyo eyabadde Sharon oyo aba eyeyita Portable Ashan yafudde, naye nga okufa kwe kubadde kwa lunaku lumu nga yakakomawo okuva e Saudi Arabia. Kuno kwe tugenda okwongereza omuwala ono gwe mulaba mu kifaananyi ekyo, oba omukyalo gwe mulaba mu kifaananyi ekyo, gwe bayita Winnie Nassanga. Winnie Nassanga n'ekizibu kye kimu ekyamutuuseeko, wabula ye abadde abeera mu nsi ya Oman. Winnie Nassanga abadde abeera mu Oman n'abeera nga yakamalayo emyaka 5. Emyaka 5 egyo akoze, naye abadde yakamala e Uganda ebbanga ttono nnyo, naye n'afa. Winnie Nassanga, Team Oman oba abantu be Oman bonna ababadde bamumanyi, mumanyi nti mukwano gwammwe, muganda wammwe, Kadaama munnammwe, naye yafudde. Ebintu byonna Kadaama TV byayogedde, ebintu ebyo bane mubyegendereze, mumanye nti abantu bazibu. Gye tukola yennyini bantu bakyamu nnyo Abawarabu abo, ate ngo bavuddeko nodda ku ffe ffennyini betulese e Uganda, abantu boolaba nga be baali badde bakufaako, abantu abaali badde bakuterekera emaaliyo, naye abo abantu bonna boolaba abo abasinga, yinza okugamba 95 tebakwagaliza. Ayinza okuba maama wo yekka ne muganda we yennyini ayinza okubaawo naye nga takwagaliza, ng'ayagala ye aba akusinga. Mwegendereze nnyo. Myaka 5 agimaze Oman, akomyewo e Uganda, ate naye afudde. Winnie Nassanga abe Oman, nsuubira mubadde mumumanyi, naye enfa eno etandise okubeerawo. Kyemmanyi n'emabega ebadde ebeerayo, lwa nsonga nti oyinza okwesanga abamu tebavaayo kubeera nga tubategeera, tebavaayo kubeera nga bajja ku social media. Kati bano abavaayo olabanga ekikulu oba bw'obeera nga oyigirako, wabula nkimanyi nti bakadaama bangi nnyo abakoma wano e Uganda, nammwe bemumanyi, ne babasuula eddalu. Bwe batakusuudde eddalu aba agenda kutta. So mwegendereze ebintu bye mulya, mwegendereze nga muva e Buwarabu. Nga ntwabagamba nti oba Kadaama TV naye nga bwagambye nti ova e Buwarabu ng'oledde bamaze okukulunga, ogenda okutuuka wano e Uganda nga kiyita mu buyise, lwaki bagamba bayita kiyita mu kisero, muka kuyita mu kisero. So mwegendereze nnyo gye muyita, mwegendereze emikwano, mwegendereze abafamire, mwegendereze ne babboosi bammwe bennyini bakolera. Babboosi be mukolera abo nabo bazibu, mubeere beegendereza, kuba kati baganda baffe bano baadde baakakomawo. Teebereza ebbanga lyonna ly'otobedde mweyagala okukyusa obulamu, ate n'okumawo wano ssente yennyini gye weetobedde yennyini ate nebeera nga egenda okussa. Ennyumba gye mulaba eyo emabega mu kifaananyi ekyo, omukyala oyo gy'abadde yasobola okubeera nga azimbako. Tetunnategeera gye batennaba kuggwa, tetaba kubeera nga eri mu gundi nga bagiserese, naye nga kyetwakamanyaako ekitono kubeera nga yo teyasobodde kugimaliriza. Tugenda kubeera nga tubawa information esingako awo, naye nga kibi nnyo ekintu ng'ekyo kubeera nga kituuka ku muntu abadde yeekoledde ssente ze, aye n'abeera nga atuusibwako obuzibu obwo. Tugenda kubeera nga tufunayo omu ku ba family members agenda okubeera nga atunnyonnyola ebikwata ku mukyalo ono Winnie Nassanga, naye nga tetunnaba kubeera nga tumufuna. Njagala okubeera nga nzikaatiriza ebintu Kadaama TV bye yayogedde nti bannange mubeere beegendereza. Omuwarabu mama ajja kutta just olwakubeera nga otambudde bulungi, just n'endabika ye eyinza okussa. N'abeerawo nga ekintu kyonna alina engeri gy'akulabamu, ng'engeri gy'akulabamu ngeri ndala nnyo, nambi nnyo. Tuyita mu mawanga gano, naye ate ebizibu bye tusangamu bibeera bingi. Ensonga lwaki buli bw'ojja mu ggwanga saba Katonda ng'akuwonya ebizibu ebiri mu ggwanga eyo, ate akuwa ebirungi ebirimu.
waliwo Kadaama era gwe twabaleeterako emabegaawo eyakomawo e Uganda n'atuuka ku kisaawe ky'Entebbe n'atuuka Entebbe mu Kitoolo n'agwa eddalo. Vidiyo eyo mwagiraba, n'agwa eddalo mu Ntebbe mu Kitoolo mwennyini. Yatuuka ku kisaawe talina gwagambye. Bw'amala okutuuka awo n'abeera nga yatandika kubeera ng'agwa eddalo Entebbe mu Kitoolo. Mwaka katawoneka Entebbe mu Kitoolo awo yatandikira okubeera ng'agwa eddalo. Omulowooza nti ekintu ekimala gajjabuzi, ekintu ekyo kimala gajjabuzi. Abantu bano bennyini betusindikira ssente bazibu. Oli agenda gweno engeri gy'okubeera okolamu ssente, oliino otoba ssente ng'ate naye aliino atoba n'abasawo, kubeera ng'akulemesa, kubeera ng'akuggyawo obulamu bwo, naye nga ye muntu gwe weesize ne ssente zo. Bane njagala muwulire ate ebintu bino byetubagamba bya bwereere, tubisasulira magezi, baganga kuweebwa munno. Bakadaama bangi abagudde eddalo ne tubaleetera ne Kadaama eyamalayo emyaka 2 najja kujjaawo essente ze zonna n'abeera nga yazirya, ate n'okuwunga kwagasi n'okubeera ng'amwewakana teyamuweereza ssente, n'addayo atobe, era okuddayo okutoba n'atoba n'akola ssente n'akomawo nazo. Agenda okukomawo nazo ezo ssente zonna nga bwe yakomawo nazo ng'azivungisizza mu ddoola, zonna ssente bwe zaamubulako tamanyi. Ye Kadaama agamba tamanyi bwe zaagenda. Kati akugambye nti mulimu abantu abakutambulirako, oba oli awo kyoli ekyo mulimu atakikwagaliza. Ekyo kyennyini ekyo kyoli ekyo, ezo ssente z'ofuna 80,000 mulimu atakwagaliza kubeera ng'ofuna ssente ezo, mulimu akiraba obubi okubeera ng'ofuna ssente ezo. Endabikayo yennyini, enkula yo oba wakula bulungi, mulimu akulaba obubi nga bwe bw'otambula omutambulira mutima. Simayiri yo gy'oseka erina beerumya. Okugaba n'ogwogabira wennyini n'obeera ng'olina n'omuntu gw'owa ssente ate naye kimuluma, naye nga yennyini yakusaba ssente. Kyova olaba ng'ensi ffe nga bakojja tubagamba ekibi ky'okola kye kikuviiramu ekirungi, ate ekirungi ky'okola kye kikuviiramu ekibi. Ensi etambulira ku principle nti ne bw'okola ebirungi ebyenkana ki, abamu babiraba bubi, ne bw'okola ebibi ebyenkana ki era bakulaba bubi. Awe mbagambira mwenjoyinge obulamu bwammwe. Oba okoze kirungi oba okoze kibi, osigala oli mubi mu bantu abasinga mu nsi. Oli okimanyidde oba oli okimanyiiko nti ssente z'okutte, omutwalo gumu gw'okutte n'obwo omuntu azikusabye azikwata n'azitwala mu basawo Abaganda, zennyini nga yazikusabye azikulogereko. Mwegendereze, ensi nzibu, gw'oyita munno si munno. Kitalo nnyo ekya Winnie Nassanga, ttiimu Omaani, amwe n'abadde Omaani, omuwala we mumumanyi bulungi. Tujja kweyongera okwogera n'abafamire ye batubuulire kye baaka finding out.